Kulembeza Obusilamu n'anyirira gatize ngobe politics muzikingani kikyogendo tukolere emyaka gyonna obadde wero kyatutunya twagumiikiriza tukulekere Allah tewali bwana akukwatako nze mbagamba mu abasajja bamu bajje mu abantu nulidde edduwa ey'omuliro edduwa eyakamulali abasiraamu abeegasibwa muhane bagisomera Sheikh Ramadan mubajje mu busungu obwa waggulu ebyobugagga bibino byabba omwali amasomero omwali emizikiti essaawa eno yagenze maaso ng'ayita mu President Museveni abasobola okubanga bamukompensatinga bamusasulire ku bbanja obadde okimanyi nti n'omuzikiti gwa Old Kampala yagutunda jjukira mubajje emyaka gye egy'okufuga obusiraamu jaggwako dda ne yeeremeza mu ntebe kati Omubaka Ssemujjunganda anyumya ebyobugagga byabba essaawa eno ayagala ssente z'omuwi w'omusolo bazimuwe asasule amabanja ge kituufu si kituufu nkusaba wulirizaamu era nkusaba abasiraamu ogenda balaba obusungu bwe balina bakujjako tuwe baluwa ekukakasa nti oli mufuti wa ggwanga mwensonga lwaki obusiraamu bubonaabona mubajje dates. Also in the budget there is 14 billion to help Mufti Ramadan Mubajje repay his debt. Sheikh Mubajje sold Uganda Muslim Council farmland in Sembabule to 2 different people. One of the buyers took him to court and obtained an order to attach Uganda Muslim Council property, including the National Mosque. Now President Museveni has ordered that taxpayers' money be allocated to Mubajje to help him repay the money he ate. This allocation is captured in the second budget called circular. Like President Museveni, Mubajje changed the Uganda Muslim Council constitution to remain in office when he clocked 70, bird of the same feather. Nze mumanyi sitya musajja mugambe baba mugezaddeeka atuule awummule ali ssente za mukulembeze President Museveni asirike twaggaluwa werayiza tokyalina kyoyogera mu message n'etambula mu bantu naye gwali eri gwatutabudde ennamba emu tetukyalina lukyabala kunywa mazzi lwa Mufuti Mubajje tugenda kufunamu ki bw'anaamala okusirika obusiraamu bwaffe bujja kgenda bwe butono obadde nga bwattayo bw'amagondogondo naye tunaatuuka mu maaso ga Allah netugaa nti oyo amaana yaffe twagimuwa yagitunda sente n'azirya amaze okuzirya kate President ayisizza nti tukwate obuwumbi 14 obwabaliwo omusolo tumusasulireko bani abaazirya myaka gyonna obaddewo ng'okwira President Museveni akadingidde olwaliro olabe okugobya ebifuzi muzikiti mubadde mubikwira wa makyaki singa oyo mugezi mubajje singa mugezi ebintu eby'obusiraamu yali byesonyiye n'atuula mu ofiisi n'asirika n'atwala mpola emyaka gy'ekisanja kye yasaba kye yeerayiza ne tusiima nti ekyo tutukuwadde tutambudde kale nga nakyo bakyakugobako ffe twakuwummula twakusiriikirira ne tukulopewa Allah nufawwidu umurana ala Allah ensonga ezaffe twaziteekayo eri Allah wallahi twazisaayo yamanyi ebbanga lyanaakuddira mu swiki naye tusaba Allah aleme kutta saba Allah aleme kutta akoleke waawo tofuka omunyoomufu nga wetufudde abanyoomufu. Imagine Sheikh Mubajje yakwata ssente ne yeewola wabula essaawa eno ssente y'omuwi w'omusolo olw'okuba omukulembeze w'eggwanga mukwano gwe ataddeyo mu palamenti bamusasulireko omusolo. Omuzikiti gwa Gaddafi Mosque oba Old Kampala gwazimbwa omukulembeze wa Libya ebiseera ebyo ayitibwa Kano Muammar El Gaddafi kakati omukulu ayagala bamusasulire. Just njagala mpe comment yo bano abasajja balina bye batutuusizza nno ebyaddala njagala owuliremu ate wano abasiraamu bakangwe. Mwensonga lwaki abantu babonaabona muli mu bitongole bya gavumenti nemwe musinza okuteeka embega mu basiraamu bannammwe mwe musinza okuteeka amaanyi abantu okuvaako ebintu byabwe. Omusajja mu basajja min bani Israel yaziika embwa min maqabiri lmusilimin mulimbo y'abasiraamu nga bw'olaba enkoowe mbwa ye yafa n'agikwata n'agiteeka omwo mulimbo byamala okugiteeka mulimbo فشكى الناس إليه للقاضي abantu ne bafuna complain ne bagende wa mukama waabwe omulamuzi sajjona tumanyidde ne bagende wa qadi ne bagende wa mufti sajjona ne kazi nawulira nga kinene omusajja mbwatiita nagiteeka mu mulimbe y'abasiraamu fasadaahu ilayhi nabga janguwa nsajja najja وسأله عن حقيقة ما نسب إليه نامروز كل شيء بدأت تجند الناس أمسجي يا جماعة نعم نتكوزي
lwaki okikoze namuga ati laqad awsani lkalibu bidhalik embwa yannamira neŋŋamba kubanga nze nali mukwano gwayo ng'era mmanyi nti bwenfa nga nteeka mu limbo y'abasiraamu. qadhi n'atunira omusajja kyava amugamba nti yuhka annaka tastahzi'u bina, kirabikira ddala era abantu bonna bagamba nti otujeejera otumalamu amaanyi, otumanyidde olumanyirwa mbwa buwa. Wano wembadde njagala wano wonna wano wengenda. Wulira omusajja kyagamba qadhi kyava amugamba nti wa awsani alqalbu aidan, yamanya nti qadhi atabuse njala namuga naye embwa endala embwa yannamira ekyokubiri an utiya lilqadhi 100,000 dananir, nkwate dinaali omutwalo mulamba ngwe qadhi ngumuwe ajja kunzikiriza mbere mulimbo y'abasiraamu sente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 1,000 dananir, nkwate dinaali omutwalo mulamba ngwe qadhi ngumuwe ajja kunzikiriza mbere mulimbo y'abasiraamu sente. Wulira qadhi we yayogera yagamba nti rahimallahu alkaliba alfaqida, Katonda asaasire embwa eyo ng'angezi. Katonda asaasire embwa obugezi bwayo bugisusseeko. Fatahajjaba nnaasi, ensi yonna ne yeewuunya anna alqadhi qad taghayyar, essaawa eyo akyuse qadhi, essaawa eno katikati. Qadhi kyava abagamba nti la tataajjabu, bannange temwewuunya, era kino kyenkoze temukyewuunya. Qad ta'ammaltu fi amri hadha alqalbu salih, maze okwegendereza n'okusirikira ne mmanya nti mu bisolo ebirongoofu embwa mweri kwa ssente.